naye nga yakugamba nti gavumenti yaabwe yeri tewa bannayuganda ki mirimu. Ekyo kyakuba kyakuteekawa kuba jjukira Katonda bagenda jjukira nti bwe wali ogenda wano bakusuubiza nti olina okukolako TV. Kati wakuddamu ekyo mbumu bannayuganda tebabawa mirimu. So mwe mulina kweyiira mmwe. Nayisibwa bubi neŋŋamba ne natandika okwejusa neŋŋamba kale lwaki najja wano okitegeera kuba kati we nali mbeera sente zonna bazindiddeko we nali mbeera nga omusajja atandise okuyomba okitegeera nempisibwa bubi naye nenguma neŋŋamba omusajja abeera musajja okitegeera nogamba oyagala oyiye nentandika neŋŋamba nti kiki ekiddako naye neŋŋamba nti wakati mu kuyiiya ekiddako sikola ki sirina binjogerako feeza esooka yandibadde yakufuna kinjogerako kati nentandika okwewuuba ku gye bagabira empapula oba gye bagabira ezikukkiriza okuba ebitambuliso ebinzikiriza okubeera mu ggwanga kati ffe ba East Africa nga batukolako lwakusatu kati nga buli lwakusatu nteeka okufubanga bwe nsobola okulaba nga ntuukayo bwe bangoba ne bangoba naye nga ntuuseeyo. Olwo tuli mu myezi ng'esatu ndowooza. Kati ebinjogerako ndowooza nabifuna wayise emyezi nga 8. Binjogerako. Nagendanga kati nga nnogera ne passport yange buli lwakusatu ne bakugamba nti ate tujja bakolako leero mu ddeeyo. Kati eyo bagita Home Affairs eyo South Africa. Kati bw'otuuka ku Home Affairs eyo South Africa eyo osanga bagwira nga bangi. Kati awo nawo osobola okufunawo connection. Osanga bagwira different nationalities aba Ethiopia, Abanyarwanda, Abekenya batono, Abakongo we bali ojja basangawo, Abanigeria ojja basangawo, ojja sangawo Abarundi, oshegera different nationalities okuva mu Africa. Newuunya nti n'Abamisiri nabo basanga waawo. Naye nawulira ensi ezimu awo ziri visa free. Baziwa ziri visa free kati nga Kenya eri visa free, Egypt eri visa free, n'ensi 9 waliwo n'ensi awo endala. Naye kakati ffe ekitutwala okufuna bitwogerako twayingira nga tetulina ki. Ogambye obifuna after emyezi 8. Nze mifuna after emyezi 8. Kati omulimu gwo gukyagaanye. Omulundi ogwasooka bampaayo omwezi gumu. Eyo gye bayita enkootaanyi. Bampaayo omwezi gumu. Muganda wange. Naye okufuna ku essanyu erye nawulira nga nfunye ku binjogerako omwezi gumu ogwo. Sikunyumirizaako okuddayo ku katono emabega. Omusajja ono yantwalako ono keyateeka we nali ensula yantwalako mu kibuga omwo nga ntwalayo muwerekereko anambuze ku kibuga muganda wange abasajja bangoba aba poliisi nga bagala kunkwata nti sina binjogerako kati ani abagamba nti tobiina bategeera batya batumanya nze naye kati nze nadduka ne bakwatamu ye era we nagira bwe nti simanyi na motoka ziddayo waka nabuuza bubooza nenzira ewaka nentegeeza mukyala we yali alina mukyala we ewaka nga tubeera naye nti oli adduse owaaye bamukutte naye ekirungi bannayuganda bebamukwatira awo eri babayita abaganda beegiraagira mangu awo beesondasondamu mangu awo ne bagenda ku poliisi ne bamugjayo ate ye ebintu yali abiyina yali talina naye yali talina ng'alinga gwe yaluddeyo ebbanga ddene talina yali yaggwako kati nze n'akajja naye sirina. Naye ate oŋŋambye baali bakwaddeyo eky'omwezi ogumu anti ekyo nkifuna luvannyuma kati mbadde wali eri nasaakubuuliddewo kati olwo nfunayo omwezi naye nawulira essanyu ly'amanyi okubanga nina ekinjogerako omwezi ogwo njagala nsigale ate atist nfune akalumu kange akati munnange olwagira ng'omukazi anfunayo ku ssente kati ssente ezo ze yanfunira bwe nagattagatta n'empangisa nyumba yange yasooka mbeewa seeka wali otandise okupangisa kati mu kupangisa omukazi yaleeta motoka namba ey'ebintu kasafuna firiji zimanyi biki ngaawe embeera egenda eringa etereera kati egenda etereera
kakati bakwano bange bebadde bandabirira kati ngenda otandika nawe okubalabirira mpulira era ewange kati efuusa address wangi efuusa address era bebansengula ku pickup omu ye yansengula ku pickup ye yali akanika fridges washing machine bano be mwagenda nabo ono twamusanga awo nakunyumiriza yalina omukazi omulungi ennyo naye ng'ate nali simanyi nti abakazi bonna almost bafaanana bwe batyo bwe natunula ku mukazi we nendaba ng'ate alabika bulungi nnyo neerabira nti ate bonna abasinga bafaanana bwe batyo kakati oyo bambi oyingidde ennyumba yo nyingidde ennyumba yange embeera mu kayumba kati olwagira jjukira nina okuddayo ku affairs okulinyuwinga ebitambuliso byange omukazi oli yajjanga n'akulabako yajjanga n'andaba mu ruumu yo mu nnyumba gye yakupangisiza nange nteekako ng'ajja n'andabako nga tutambuza obulamu mpola mpola kati ennyumba eyo ani agipangisa ani agisasulira kuba tojjukira tonafuna mulimu sinabafuna mulimu naye nga omukazi sente zakuwa yanteerayo omukazi myezi ng'emeka oba omuntu kyayagala yanteerangayo buli mwezi naye nga tazinkwasa tasasula direct mu banka obawa yasasulanga wayandiroodi mpulira naye ekyo kyekijjaawo kyevugayo omukazi yali yakuwasa omukazi yali yakuwasa William akwekaza waba yakusasulira ennyumba yakusasulira emmere sijja kubalimba baganda bange oba bannayuganda abandaba abannayuganda abasajja bangi abali ebweru nga bakatuuka babeerawo nnyo ku lw'abakyala era abakyala abo bakola omulimu gw'amaanyi okuyimirizaawo abasajja lwakuba ebiseera ebisinga ate babeekyusiza abakyala beekyusa n'abasajja beekyusa ndowoozaako kawulidde nkategedde naye nga olwagira kati mukazi ne mugamba naye ndi musajja Uganda mbadde munnamawulire nga ndi musajja nkola emirimu gyange gy'amawulire badde njagala nnyongereko nfune degree ya Uganda navaayo na diploma badde njagala nzireyo nsome sisoboka osomera wano nfune degree mawulire mulimu gwange ogwo ngwongereko neyongereko value omukyala gwe nfunye musomesa kwegamba nayogerera ku poliisi omukyala musomesa alina ssente kati mugamba nze nkubuulire nno badde njagala nziremu okusoma bw'oba olina obusobozi badde njagala nzireyo nsome nga munnange omukazi ng'agamba kati nga nsooka noonya ebifo bagamba noonya ebifo wafuna enkootaani olina ebikwogerako nti nina omukyala oyo nga ngamba genda onoonye nga noonya nasooka ku University of KwaZulu nasooka ku University of UNISA y'emu ku university nga olaba Makerere ye university ya government public university nkadde ndowooza esinga obukadde kati nga ntuukayo eyo nga ngezaako ne mu UKZN nayo nga ngezaako UKZN gundi gye yasomerawo ne wa CBS Dr. Kazibwe kati nga kati najja leeti eyo natuuka leeti kati nengeza ne finally university eyampa bagitema enkosa eyampa opportunity eyo university international erina branches almost worldwide eyampa opportunity era mu university omwo nga nfuna ekifo okitegeera bwanfuna ekifo naye nga sinaba kufuna kifo bampa obukwakkulizo nina okukyusa ebiwandiiko byange ebya Uganda bikyuse mu system ya South Africa kati nga nina okukakasibwa gyewandiise nga National Council for Education South Africa okitegeera nga nina okukakasibwa ekitongole ekyo balina bye bakiyita eri kakati nga mala eyo yonna gundi processing nga njiyitamu nina osasula ssente mu banka nina oteekayo ebiwandiiko bya Uganda ebyo nani abikuyambako omukyala yannyamba nga process eyo omukyala nga yekuinvestingamu yannyamba okitegeera okimaze nga nange nkanya okukola ki nkanya okubeera muddu awulira muddu awulira yatawaze engabo ya mukama we mpulira ssebo naye kakati
nga esaawa etuuka nga ebbaluwa eyo njifuna bagita certificate of evaluation ng'otandika okusoma nga njitwala ku ssomero ku university nga bampa admission nga ntandika okusoma. Wasomera emyaka emeka? Nasomera emyaka 4. 4? Nsoma kinno jjukira yagaana obwannamawulire n'angamba nti obusomesa nze mbadde nkwagaliza osoma education era nga nsoma education in senior phase FET degree yange eri mu kakati soko simbe wakati awo ekikututte okusinga bwa amawulire biki ate akukyusa atya endowooza n'agaa nti obusomesa jjukira kati bantwalira okukola nali ngeredde ku mirimu giri egyaki emirimu egy'obwannamawulire ntuuka njiraba nga teri ssuubi oli nenzikiriza nakigwamu kati nenziramu nentuula wansi neŋŋamba kati ng'omugezi wabeera nina okunoonya side B. Kati side B wenjifuna kati oli aŋŋamba nti nkwagaliza kino neŋŋamba kakati jjukira eri saagalayo mu okukola bino ebyensaasi sibyagala sayansi simusobola kansigale wano nsome mpolampola nga weneetegereza opportunities ezijja along the way. Kati ntandise okusoma musajja wattu mpolampola. William, emboozi ekyali mpanvu nnyo. Tugenda kukoma wano ku kitundu kino tujja kuba tudda n'ekitundu ekirala nga tugenda mu maaso toyingidde university tugenda okuba ogenda okutunyumiza emyaka egy'ena ogimazeeko otya n'omukyalo oyo akuyambyeko okugira ng'era woogambye byonna tujja kuba ebyo tubiwulira mu kitundu kyaffe ekinaddako. Bannaye mwebale kubanga mugenda mu maaso n'okulaba Beg TV tulina website era n'abalanga naffe mwebale nnyo. Olwaleero tukoledde wano e Makerere mu University Hall era we tuli emabega era mugirengera naye mwebale nnyo. Nze nkyali Chris Semakula ku Beg TV ne munnange Lwanga omusama owe South Africa. Mwebale kuba nga mutulaba musibe bulungi mweraba.